Khartoum ndoza tukyusa omudigido okusinzira ku mbeera nga bweri. Okumanya ng'embeera mbi mu kitundu kye bayita Khartoum mu ggwanga lye bayita Sudan nga tuwezezza ennaku 30 kitegeeza mwezi emundu yatandika okutokota. Ennaku z'omwezi zaali 15 omwezi oguwedde kyokka jjo zabadde 15 kitegeeza omwezi mulambirira ng'emundu etokota paka n'olunaku olwaleero. Kati wuliriza okumanya ng'embeera nzibu abakyala batandise okuripootinga bali raped mu kibuga kye bayita Khartoum by armed men. Nkikuddiremu waliwo kye bayita multiple reports of civilians being raped by armed men in Sudan, Sudanese capital of Khartoum, where fighting okulwanagana bwe kwatandika omwezi oguwise ennaku z'omwezi nga 15 paka n'olunaku olwaleero. So far abakyala bana abali kugamba abalina embavu 4 women and a girl, 3 of them ba refugees banoonya bubudamu are being supported by kye bayita specialist unit whose director, wuliriza bulungi, babadde sexually oba babadde raped, ganga raped. Balumiriza akabinja k'omusajja gwe bayita General Dagalo okubanga abasirikale be era ono specialist akkiriza agamba I believe the rape cases mpitirivu nnyo 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 nnyo. Yataddewo n'ennamba y'essimu abo abali raped okulabika nti bagikubako bafune kye bayita support. Eyayogedde bino bamuyita Isma, bamuyita Sulaiman, the director of combating violence against women unit mu Ministry of Social Affairs mu ggwanga lye bayita Sudan. Kubano cases yakafuna era bano ne bakkiriza okusharinga naye. Abakyala babiri bagamba bali ganga raped by members of the Paramilitary Rapid Support Forces RSF ekiro. Jukira bano be bali mu kibuga ekikulu kye bayita Khartoum. Ate nze sikiwakana kubanga lepu batero kikozesa as eggolirawo tactic ng'akagundi abayekera ke bakola barebozi. Ekyokubiri bw'otunuulira ebyafaayo by'omusajja ono gwe bayita General Dagalo, egimu ku misango gye bamwindayitingirako kooti y'ensi yonna n'emisango egibaddewo, the commander of the Janjaweed militia Dagalo is accused of previously using rape as a weapon of war emyaka 20 emabega mu kitundu kye Darfur oba Darfur. Actually, even armed groups bali accused of series of rapes and abuse since kye bayita anti-government protests okuva we zaatandika ng'omwaka gwa 2018 gugwako badokita mu kibuga kye bayita Khartoum bakakasiza bino. Era bakakasa, they do believe akabinja ka RSF had carried out more than 70 rapes when it attacked kye bayita a peaceful demonstration mu June w'omwaka gwa 2019. Jukira kano ke kali kalwana okulaba nga kajjako lather kaprotecting omukulembeze gwe bayita 5-star General Omar al-Hassan Bashir naye amagye ag'omusajja gwe bayita Burhan ne gagaana ogenda maaso n'okukola ebikolwa ebyettemu. Nzijukira mu kye bayita sit-in demonstration
nga bannansi batudde okuliraana amaka g'obwa pulezidenti ekiro kimu akabinja k'omusajja gwe bayita Dagalo commander of the Janjaweed militia kadda ku bantu ne katta abantu abagenda mu 3 abamu emirambo gyabwe ne bagisuula mu mazzi nga bagisibyeko amayinja. Twogera bassebo ne bannyabo ku lutalo lwakamala omwezi lwatandika ennaku z'omwezi nga 15. Twogera ku bantu abayingidde olusanvu abakakasibwa okulabika nti bafu. Twogera ku bantu 1,000 actually including abantu ba bulijjo civilians, abaana abato, abakyala b'embuto. Twogera ku lutalo lw'omwezi ogumu oba kale crisis oba okulanagana okw'omwezi ogumu nga kulesa abantu 5,000 nga bali wounded. Twogera ku bantu abadduse ne bayingira amawanga kati bafuuse ba refugees. Kyova olaba si kirungi kuba kuyisa bubyo bakuma muntu kube bubudamu. You cannot predict oba all of us we are candidates. Tuli ba candidate bakubera ba refugees. Either osobola okubeera economic refugee n'ogenda okunoonya obubudamu wakati ng'ogamba nti ogenze kunoonya ssente ne bakubonyaabonya. Osobola okudduka olw'emmundu etokota. Osobola okudduka olw'ekibata natural disasters nti amataba gagize ne gatwala buli kimu n'oddukira mu ggwanga erikulira n'okunoonya obubudamu n'ekyokulya. Osobola okudduka olw'embeera y'ebyobufuzi n'ofuuka refugee mu ggwanga eddala ng'ogenza okunoonya kye bata asylum. Kati bassebo ne bannyabo waliwo ensonga ze tutalina kusaagiramu. Embeera mbi nnyo munda mu ggwanga lye bayita Sudan, ekibuga bakiyita Khartoum. Kati okulwana kuno kugendera ddala kati kutuuse ne mu kitundu kye bayita West Darfur. Wakati nga Sudan oba wakati nga okulwanagana kuweza omwaka, dozens of people have been killed mu kye bayita latest wave of attacks. Darfur region, ekitongole kye bayita Human Rights Group kigamba tekyayitiridde nnyo over the weekend. Abantu abasoba 77 bafudde nga amagye g'omusajja gwe bayita Army Chief Abdul Fattah al-Burhan n'amagye g'omusajja gwe bayita General Dagalo nga geekuba. Uliriza armed groups n'abasajja ba RSF fighters balumbaganya ekitundu ekyo okumala ennaku 3 okuva ku Friday, Friday, Saturday, Sunday. Bano abasajja jjukira entebwawo ya bano abajanjaweed abakulemberwa Dagalo structure zaabwe ne kyebayita foundation yaabwe omusingi gwabwe gw'abasajja bali abajanjaweed tebayita mu structure z'amagye nga olaba UPDF wabula it was a militia group ng'eteereddwewo president yaliwo okumuyambako okubakozesa mu ntalo ze. Bassebo ne bannyabo they are rebels in making. Bayekera in making, they don't want to know. Tebagala kumanya. Balumba ekitundu kino kitegeeza obusambatuko buvudde mu kibuga kye bayita Khartoum, ekibuga ekikulu, ne butandika okuyingira mu bibuga ebirala. Okuva ku Friday, Saturday, Sunday, barutinga, babaninga down kye bayita entire neighborhoods. Okusinziira ku kitongole kye bayita Darfur Bar Association, bagamba ku Saturday kokka
abantu ba bulijjo 7 bebattibwa. Kati twogera okulwanagala okuli outside Khartoum. Mu bulumbaganyo obwakolebwa mwalimu no including the imam of the city's old mosque omuzikiti eyakakasiza bino bamuyita Muhammad Abdul Aziz Omar. Nagamba bunga tibeta Sudanese Doctors Syndicate mu kitundu ekyo kyokka okuva ku Friday okutuuka ku Sunday abantu omuwendo gw'abantu abaafa mu bulumbaganyo obwo bwakolebwa baali 208. Waliwo n'ekitundu ekirala kye bayita El Genina. Waliwo ekitundu ekirala kye bayita El Fasher, the capital of South and North Darfur states. Okulwanagana kwali kungi nnyo. Abasajja bano basebo ne bannyabo nga barutinga, nga bookya buli kimu, nga barepinga. Era abantu mu bitundu ebyo batandise okufuna memories ez'abasajja ba RSF ezaaliwo mu mwaka gwa 2023. More than abantu 3,000 bebattibwa. People died 3,000. More than 3,000 bebaafa as part of the then President Omar al-Hassan Bashir efforts to quash okufutiza kye bayita non-Arab rebellion. The conflict ended mu peace deal mwaka gwa 2022 naye emundu neddamu netokota. Actually omusajja gobeta Al-Burhan ne Dagalo, they built up their kibeta military carriers during olutalo olwo olw'omwaka gwa 2023. Omwafiira abantu abaasoba 3,000. Mujanjawidi omulala ng'ali maje ng'alwanisa abajanjawidi nga nabo balwana nga ne bali balwana. Nejjo kumande mu kibuga kye bayita Khartoum ebibwatuka. Abantu 679 have been confirmed dead and the number is estimated to be much higher at least than abantu abo abamu bagamba bawera 7,000. 55 taasulewo taasiibewo. Era lwaki nkugamba nti omuwendo gw'abaakafa guteeberezebwa okuba nga mungi nnyo? Because abantu abali reported nti bamisi nga bangi nnyo ddala tebamanyiiko mayitire. Abantu 20,000 have been forced to cross into neighboring countries. Nearly 1 million people to be displaced within Sudan, according to International Organization for Migration and UN Refugee Agency. Bino betwogerako tebituli wala nti Ukraine Kiev. Bino betwogerako biri ku lukalwa omwana omuddugavu enteeseganya Saudi Arabia n'eggwanga United States of America be baziri wakati. Ffe tulagira ddala nti Abafirika tewali kye tusobola kukola ku mbeera nga bwegenda maaso. Tetunalabako special gundi sessions eza United Nations rather eza
African Union emikago gino gyaffe gitugatta specifically nga gyogerera ddala ku mbeera nga bwegenda ku ggwanga erimu erikola Africa, continent ya Africa. Tuli ku birala nnyo. Africa amawulire ge tulipotinga ogenda okulaba ekiri e Senegal ayagala okwesimbawo kuba pulezidenti bagala kumuzaayo kumwongeza kibonerezo asobole okwesimbawo abantu bagambye temujja kumutwala basazeeko amakaage. Bino byatandise jjo Sonko ng'abantu basazeeko amakaage mumutwala temumutwala tumutwala temumutwala. Ekiri e Tunisia opposition leader mu kooti munda mu ggwanga erya Tunisia sentenced opposition leader to a year in prison. Ono wa kibiina kye bayita Ennahda party leader who is gwe bayita omu ku bakritiki ba government has been detained since last month after being arrested for allegedly plotting against state security and inciting violence. Ono bamusibye omwaka mulambirira gegagabeera mu Africa gwegezaako ovuganye oyagala okukyusa kye bayita status quo ebyaddala ddala nga kituufu oyagala kujjako gavumenti ezimu mu Africa ebirala kola naye ekintu kyonna nga kisirateninga gavumenti gwe waliwo alipoota nendoozi eno teri mu Africa mukka gye nabadde njagala okuwa Amafred akadde kadduka ng'ekitongole kya Amnesty International kikoze alipoisi yansi yonna the number of abantu abattiddwa ku kalabba globally okuva mu mwaka gwa 2022 ripoota yafugize abantu bali actually twafunye the highest in 5 years naddala amawanga ga Middle East a total number of abantu 883 are known to have been put to death across 20 countries, making a increase ya 53% compared ku record z'omwaka gwa 2021. Naye amawanga gawulire Saudi Arabia, Iran, Egypt. Actually Saudi Arabia, Iran ne Egypt gakoze ebitundu 9 ku buli 10 ku statistics zino oba ku bantu 883 mu mwaka gumu. Then kuddako China, North Korea ate kisufu, North Korea, Vietnam, Syria, Afghanistan. Kati uliriza Iran report egamba Iran nga Iran twashiftinze dda twavudde dda mu ggwanga beta Khartoum, Sudan. Kati nkwa report ebitonotono at least Iran, the report says Iran essa abantu 576 from 319 mu mwaka gwa 2021. Kati watugenda this year, of this year's total, abantu 279 were convicted of murder. Abantu 5 kati nkwa kigundi kyawamu. Abantu 555 of baba convicting era ne battibwa ku drug related offenses. Abantu 21 battibwa olwa rape. 18 national security kwegamba babagulako enmity against God. Obukyaye eri Mukama Katonda. Lwaki alipoota eno sijikuwa mu bujjuvu olunaku lw'enkya kubanga ndaba Saudi Arabia omanyi gano amawanga galina amateeka gaago era amateeka gano kubanga baba kimanyi bwe bakwata ne mukomusajja kuttibwa, bwe bakwata ng'ogize kuttibwa, omukyala bwe bakwata nga tokoze kino kuttibwa. Mateeka makakali.
kubanga 2021 Saudi Arabia ndoze yatta abantu 65 2022 era gwe gwali highest number that Amnesty had recorded mu myaka 3. Of course n'amawanga amalala ndabyeko Egypt alipote no jetaga kanfune wenjiteka mu archives ojja kujetaaga ko akalulu kegundi twakamaze kubanga kati balina weeks 2 okuddamu okubbinkana munda mu ggwanga eryattake balina weeks 2 baddemu babbinkane eyakutte ekisooka Tayyip Erdogan n'omusajja yamutadde ku nninga eyakutte ekyokubiri gego amawulire sobola kusukka wano kubanga ndaba ekyamazima akadde kagenze akalulu kano munamugwanga eryattako kimanyi kakuba ku Sunday twagenze okutuuka olunaku lwajjo ng'ati tumaze okukakasa nti eggwanga lino of course bino nabigamba before nga akalulu tekanabeerawo nti nalyo likozesa rawundi 2 oba 2 round system omuntu bw'ataweza bitundu byasalira baddamu ne babbinkana era kyekyabaddewo wakati w'omusajja gwe bayita Tayyip Erdogan n'omusajja gwe bayita Kamal bagenda kuddamu okubbinkana kati Justin kuwa namba ya bululu Tayyip Erdogan bannansi obukadde 27 mu emitwalo 8 mu 36 be bamulonze representing in terms of percentage 49.50%. eyakutte ekyokubiri bannansi obukadde 24 mu emitwalo 56 mu 196 be bamulonze eyakutte ekyokusatu yafunye obukadde 2 mu emitwalo 82 mu 9 mu 634 just 5.17% bagenda kubbinkana eyakutte ekisooka n'ekifo ekyokubiri mu wiiki 2 gye zijja balaba ani agenda okutwala obukulembeze. Nenga nkakasa omusajja gwe bayita Tayyip Erdogan ayinza okwongezaayo ku bukulembeze bwe yakakulemberera eggwanga lino emyaka 20 yasimatuka okuwambibwa njabbi kuleetera mwaka